ono president wa NUP yagamba abantu kuleeta ssente za campaign baleeta obuwumbi bumeka naye ani ayinza okuzisaba ne lazimuwa twakusanga oli mwavu ne tukugaggawaza tululira okwagala okwo olwana ayimirira awantu ayimiridde bweyogero bakyeka abantu ne bakuŋŋaana nga beyayise naye ng'ate waliwo abakuŋŋaanya amala kuba wa ssente wawajadaka ila mfaagana ne tukusanga ng'oli mwavu ne tukugagga okwagala tukuyita kwa muzannyo abantu okwagala Okay, alright. Amawulire getulina essaawa eno kikakasiddwa okuva mu ggwanga erya Kenya beesaze akajegere. Parliament ekutta omuliro bano balayidde speaker waabwe baagala kintu kimu, baagala Bobi Wine. Ggwanga lya Kenya bano bagambye nti speaker alina okukola ekisoboka kyonna okulaba nga Bobi Wine amubaleetera mu ggwanga erya Kenya mu Parliament mbu abasomesa okwagala ensi yaabwe. Tubadde tukyali ku ebyo amawulire amalala agafuutuse mu ggwanga erya South Africa kakati nno nga tegavudde mu bannayuganda wabula gavudde ew'omunene omu mu ggwanga erya South Africa ono alayidde n'agamba bannayuganda nti nze mmanyi mu Uganda omuntu omu asobola okukyusa ensi eyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kati wuliriza nnyo gwe mukwano gwange ali ku mukutu ogwa AKTV Media Uganda nga tunabakwera nga otwegattako nkusaba twegatteko subscribe okonekkade video buli gye tuteekayo obeere ng'ogifuna essaawa yonna video yiwebeera nga efulumidde. Kati mpuliriza bulungi olunaku olwaleero President Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono nga ye president w'abantu omulonde ampuliriza list oba roadmap yamaze okubeera nga efuluma. Kakati nno bingi byogenda okuwulira byogenda okutegera roadmap tutandikira jinja ng'ennaku z'omwezi 29 enegenda kubeera Mande kyokka nga ennaku z'omwezi 3 olwo president ayolekere ebuyende ne Kamuli nga lumu agenda Kaliro neeruuka. Jjukira nti eruuka mu lulimi kalulukali gye baamukwatira ono n'atuuka okugalulwa mu kkomera era abantu bangi baafundikira nga battiddwa amagye g'eggwanga Uganda. Ng'ennaku z'omwezi 2 President Kyagulanyi agenda kubeera Bugweri kyokka ng'era ono agenda ne Namutumba wabula eyo bw'anaavayo ng'ennaku z'omwezi 3 agenda Buyege bw'ava Buyege olwo agende ne Eyiganga ku lunaku lwe lumu ng'ennaku z'omwezi 3 kyokka ng'ennaku z'omwezi 4 agenda kubeera Namayingo ng'era bw'anaava Namayingo lunaku lwe lumu ono agenda kwolokera Bugiri kakati no mu Eastern Uganda era bano be balidde empanga akaluje katandikidde okubeera nga Mwami Kyagulanyi agenda kutalaga eggwanga Uganda naye ng'atandikidde waabwe. Kakati nno ebya Robina Nabbanja Musafiri byongedde okulanda bifuuse Namulanda ng'amabere g'embwa Muganda nkakeeto omukazi ebigambo byongedde okumuddugalira. Kakati nno bwino afulumye abantu abaazaalira mu ddwaliro lino abazaalira ku ttaka bavuddeyo ne beekolamu omulimu ne beekuŋŋaanya ne baleeta abaana bonna be baazaalira wansi ne babateeka mu maaso ga kamera ne bayogera ekigambo nti free. Omusajja oli omutegedde oli eyagambye Mwami Museveni nti tuzaalira ku ttaka Nabbanja yagambye bamukwate. Kakati nno na bino bikulu nkomewo. Lwaki 2026 osaanidde olonde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wuliriza. Young people will be scared to commit mistakes when they are in power because they will know that those mistakes are going to follow them for a very long time. They are still young. Abakulembeze abato babira batyo okukola ensobi kuba bakimanyi nti bakyali bato ensobi ze bakola zijja kubalondoola. But these old ones, they know that even if they commit mistakes, they don't care. They won't be here tomorrow when we confront the difficult future. Naye abakadde bakinvinvi bakimanyi nti ne bwe bakola ensobi tebibakwatako kubanga enkya tebaliiwo nga tuli mu kusanga future enzibu enkambwe gye baatulekeddewo nga basiikudde amazzi. So Bobi Wine, go for it, young man. I like your spirit. I like the fact that you are not scared. N'olwekyo Bobi Wine muvubuka mutolumba njagala okwewaayo okwo n'obuvumu nti totidde. Now the old man has suspended social media because he's a coward. He's scared of a free and open contestation. So don't be intimidated. Bobi Wine must be happy that the old man closed social media because of him. That shows the power of the youth. You have defeated him already. Kati omusajja omukulu ajjeeko social media kubanga mutiitiizi atidde okuvuganya okwerufu okujjudde obwenkanya. Nawe ekito temutiisibwatiisibwa Bobi Wine ateekeddwa kuba musanyufu kuba omusajja omukulu okujjako social media kitegeeza butegeeza nti aba yamuwangudde dda ago ge maanyi ag'abavubuka. Bobi Wine is our brother.
He's young, he's energetic, he's got vision for Uganda. We have no relationship with his party, but we have a relationship with a young African blood. Bobi Wine muganda waffe, mwana muto alina amaanyi. Alina okwolesebwa okutwala Uganda maaso. Tetulina kakwate konna ku kibiina kya Bobi Wine, naye tulina akakwate ku buli musaayi muto omufirika. Gwenna atambula nange ku mukutu gwa AKTV Media Uganda. Ebigambo bino byonna ebyogeddwa ojjukira bulungi nnyo ebyaliwo tuzze tubikubuulira, tuzze tubikujjukiza mawulire gaffe ge tuzze nga tukola oba mu mboozi zaffe ze tuzze nga tukola ez'enjawulo ku mukutu gwaffe ogw'omuntu wa wansi. Era mujjukira olunaku olwo Mwami Museveni lwe bajjako social media yonna ne bagiteeka ku ttaka olw'ensi n'ebeera nga eshatingiddwa down nga tewakyaliwo communication yonna okubeera ng'okozesa essimu okujjako ng'okubye bukubi ku direct call. Kakati nno ebyo byaliwo abasajja mu ggwanga lya South Africa. Kakati nno nga bw'olaba Julius Malema agambye nti muntu omu Bobi Wine ye yekka mwe muyinza okubeera nga mumuzanyisa mu ggwanga Uganda, kyokka ate abali ebweru wa Uganda balaba ng'ono zaabu awedde emirimu. Era y'ensonga lwaki naffe tubakubiriza abaamala dda okulaba ekituufu n'okumanya ebyo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda nti omusajja ali omu Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okubeera ng'akyusa Uganda atuwe ebyo ensi bye yeetaaga. Wabula jjukira nkutegeezezza nga bwe tugenda okubeera nga tutambula olugendo lwaffe okutandikira mu Eastern Uganda, President Kyagulanyi Ssentamu ajjako akawuwo ng'ennaku z'omwezi 29 mu district ey'Ejjinja. Era districts nyingi zagenda okubeera nga azzaako omuli Buyende, omuli Bugweri ne district endala Yiganga n'ebifo ebirala nga bwe nkutegeezezza wa wagenda okusookera wa wagenda okuddako mpaka ng'ennaku z'omwezi 4 nga bwagenda okubeera nga atalaga n'okubeera nga atambula mu ggwanga Uganda. Kaakati nno amawulire agabaka ba Parliament ampuliriza wuliza ebigambo bino bikulu nnyo nga bwe nakutegeezezza. Olunaku olw'enkya ku Sande okusinziira ku mawulire genfuna kyandibanga kigenda kubeera kizibu nnyo olunaku luno okulubuuka oba okulusukka nga tebamaze kubeera nga balangirira ababaka ba Parliament. Lukumya omuliro. Nkugambye olunaku lw'enkya egenda kubeera Sande. Kaakati nno olunaku luno olwa Sande kyandiba ekizibu ennyo okulusukka nga tetutegedde mawulire ani afunye kadi ya NUP okugikiikirira ku kifo kya Parliament mu kitundu ki eky'eggwanga Uganda. Okusinza ku mawulire genfuna olunaku olwaliro wabaddewo meeting enkambwe, era nga meeting eno etudde olunaku olwaliro wali ku kitebe kyaffe kya NUP nga tewali munnamawulire n'omu akkiriziddwa okubeera nga ayingira. Kyokka Namunye waffe era abaddeyo ku nju nga bwe nabategeezezza waggulu n'abeera nga alumika ebigambo bino ebibaddeyo. Ono ategeezezza nti olunaku olw'enkya ku Sande bakola butasamuka butassamwoyo okulaba nga kiggwa olwo tumanye ani agenda okubeera nga atukiikirira, ani agenda okutuka omutima, ani agenda okuserebulatinga, ani agenda okujaganya, ani agenda okudigida. Wabula ng'era Namunye galobye okuviira ddala munda mu bisenge bya Waaka oba by'amakolero ga Waaka. Namunye atugambye ebigambo bye bino. Ono ategeezezza okusinziira ku biteeseddwako olunaku olwaleero wali mu meeting enkambwe bikakasizza ku luno tewagenda kubeerayo kujulira nga bwe mwalaba ku bantu bali ba councillors ba chairman LC5 ba mayors n'abantu abalala. Kyova olaba ng'okwekennenya kubadde kungi nnyo era empapula zino ez'abantu bano zitambudde ku mitendera gyonna. Okwebuuza kubadde kwa kwegendereza nnyo ku gurawundi nga bano kye beewala kwe kubeera nga badda mu ssengaddemu nga lye. Kaakati nno bano bagambye ampuliriza mu meeting ebaddeyo olwaleero tewali muntu n'omu agenda kujjambo ate kakati nze nalina gurawundi okusinziira ku kino okusinziira ku kiri kandeeta okwemulugunya kwange. Ebyo tewaliwo budde obwo kimaze okubeera nga kikakasibwa okusinziira ku Namunye okujjako nga bwe mbeera nga nkugamba enkya n'eggulo nti wanabawo ekikyuse. Olunaku olw'enkya ye Sande abasajja bandirangirira, era olubutasukka Sande ngugambye abasajja bandirangirira bwe baba tebalangiridde nkya ku Mande ku makya okusinziira ku bigenda maaso, kubanga nakutegeezeza wabaddewo abaka bangi abamaze dda okubeera nga bo bamaze dda okubeera nga bafuna kadi naddala ab'ebitundu eby'omu Kampala n'ebitundu eby'ewakiso, ebitundu ebiriraanyeewo Greater Mpigi n'ebitundu ebirala. Era bwe tujjidde ku mpewo olunaku olwaleero nga wabulayo ababaka batono nnyo nga bano bandi bamaliriza enkya okutuuka ssaawa nga 7:8 ne balangirira nga bonna babamaze okubeera nga bayita mu bintu byabwe nga results bwe bazifunye. Bwe kibanga kiremi olunaku olw'enkya ku Mande ku makya nga President Kyagulanyi tannaba kubeera nga ayolekera Ejjinja district, ono agenda kufuna amawulire naawe ogenda gafuna ani
anaba amaze okubeera nga mukwano gwange afuna ticket eya NUP. Kati bye mbikubulidde mbitegedde obitegedde. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso era okusinziira ku mawulire agava munda gongedde okukakasa gano nga gategeezezza nti tewali muntu yenna agenda kutambulira ku convoy oba ku trail eya president nga tofunye kadi kasonobeera ng'oli MP okujjako oyo aludde mu kibiina nga zaakola bulungi nga talina nziro yonna naye nga baamusinze businzi kubanga abantu bangi abasingiddwa naye nga tebalina buzibu bwonna nga singa oyo abasinze abatabaddeewo bandiweddwa tiketi eya NUP. Kaakati nno abo bokka lisiti yamaze dda okubeera nga nayo etandise okubeera nga efuluma okusinziirako ebigenda maaso. Baani abagenda okutambula ne pulezidenti, baani abagenda okwogera ku laale ye, baani abatayogere, ani anaasooka, ani anaasembayo, byonna byatandise dda okubeera nga biteekebwateekebwa. Wabula bino bibadde bikyabulamu okubeera nga biggweera ddala kubanga kaadi nga bwe nkutegeezezza abagenda okukwatya NUP flag babadde tebannaba kubeera nga baggwayo okubeera nga bayita mu bibuuzo byabwe ne mu bigezo byabwe ne mu mpapula zaabwe. Kaakati nga batono be baakasunsulwako okumanya ebyavuddeyo n'okumanya ani afunye kaadi ng'ate waliwo n'abalala be bakyalinze abalana bakubeera nga bafuna kaadi. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso butereevu nga bwe nakutegeezezza mukwano gwange ampuliriza, njagala nsooke nkutwaleko mu ggwanga ery'e Kenya. Owulye Parliament bwekutte omuliro ate ngenda kukomyawo mubaka bw'omusajja ono owulire. Bobi Wine agenda kwesimbawo Kenya oba agenda kwesimbawo Uganda? Kuwe tuogerera abana Kenya ate kati bakayanira Bobi Wine. Katungulu mbera nkusazeeko mu Parliament ey'eggwanga erya Kenya sebo ba MP abe Kenya bagala Bobi Wine agendeke Kenya abere at least neguba mwezi ki gumu ate n'ekirala bamwagaliza awangule oba president wa Uganda. Mr. Speaker, you know Bobi Wine is a young man like me, and I would be very happy seeing him being elected president of Uganda. So, Mr. Speaker, I would like us to invite Bobi Wine to come here in Kenya and stay with us for a month. Omubaka mu Parliament y'eggwanga y'e Kenya eyavuddeyo bwantogo ne yeesimba gyali ng'omusezi agula essowaani nti yakulirako bantu bange n'akakasa mukama we twagala otuweyo omukisa. Twagala Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine oyo musajja ow'enjawulo ennyo, nze mwegomba omusajja tumwegomba naye olunaku luli kyange omuleseko mu Parliament yaffe ne tulaba omusajja oyo n'abaako byayogera oba oliawo ne tumuwuliriza kubanga omusajja oyo wanjawulo nnyo. Ono omusajja mu basajja tabangawo. Parliament ya ggwanga lya Kenya jjukira nti mu Uganda mulimu abantu bangi nnyo abalowooza nti Mwami Kyagulanyi si wanjawulo nnyo kyokka nga ate ab'amawanga amalala basinza musinze bavunamira muvunamire bamanyi nti omusajja wanjawulo nnyo. Kati ebigambo bino njagala obiwulire ebiri ebya campaign bwe zigenda okubeera nga zitambula okusinziira ku byatandise oba bwe byatandise programu zatandise zitya, ani yateeseza kino, ani yateeseza kiri, lwaki balonze kifo ky'ejjinja, programs ki ezasaziddwamu okubeera nga bano bagamba tutandikire jjinja basinzidde ku ki. Bye njagala osooka owulire ebimu ku ebyo ampuliriza ate nkomyewo twolekere mu lwogoto lwa waaka kubanga mangi ngayina gwe galinde ogenda gajja nnyoka ennyalwe. Agent wa kibiina kya NUP wa President Kyagulanyi Ssentamu candidate wa NUP National Platform. Twatandise okuva ku makya ssaawa 4 tugezaako harmonizinga yemu abadde n'enteekateeka eyiye yafulumya ya sharing electoral commission. Awo tukkiriziganyizza ffe nga NUP tutandikira Jinja district lunaku olwabiri. Bacandidates bonna babadde balina programs zaabwe nga ku nteekateeka yaabwe. Etumaliriza nga twesanze nga mu kukkiriziganya enkyukakyuka ezikoleddwamu ennaku zibadde ntono kubanga tulina district 46 constituency 353 wozigata ziba zikola omugatte gwe units 499 naye nga tulina ennaku 104 29 paka 13 kubanga notegeredde olwaleero nti okulonda kwa 13 so sika 12 batwadde tumanyi. Abasinga mu nteekateeka zaffe twali twateese nga tukoma campaign program ekomba ku 11 actually 11 kati kitegeeza olunaku lwa 11 ne 12 nga tutwalubaze ne tugenza okutegeezebwa ekisembanyo ky'okulonda kwa 13 okwoku na 11 ne 12 tulina ziplanning so wano tukole that adjustment planning according so twesanga ennaku ezimu tulina zigatta constituency level ne ku district level okusobola okuba nga tumalayo. Era bakandidate nga banominate nga bonna babadde ne ba agents
candidates aba bagenda okwetaba mu business mu process ya kalulu aba nominated for 2021-2026 abatali ba 1925 na 1931 bakiziganyiza nti bagenda kutambula abagoberera enteekateeka bakiziganyiza kyabuna akeerera kusawanya tujja kudda okusayininga ku lwabo bakandidates batukiikiridde endagaano ekkiriza nti tujja kusanga wotalina kubeera ate nga tujja kuba guided by the guidelines ez'eggwanga ne security ekkiriza nti nejja kuba egoberera ekyo kitongera ogisaba banayibaddewo. Yes, amawulire gano twagalabye, twagategedde, twagawulidde, naye tulina okubeera nga tugaddiŋŋana kubanga galina eggumba, galina ensonga, galina ebyokuyiga biyitirivu nnyo. Omukyala ng'ono Robinah Nabbanja Musafiri nga ye leader of business, government business mu parliament y'eggwanga Uganda era nga ye prime minister bw'awulira omuvubuka ng'ono gw'olaba ayimiridde mu nnamawulire owa Galaxy TV n'avaayo n'abuuza ekibuuzo naga nti mwami Museveni ono ye David Mwesigwa naga nti mwami Museveni nakutegeeza dda amalwaliro gano nti embeera gye galimu eyoza lumonde amalwaliro gakutte mu mbinabina services tewali kakati wayisewo emyezi 6 wasuulayo gwa naggamba lwaki tofaayo ku nsonga zino gwe munafu abakolera be banafu ministry ez'ebyobulamu ze nnafu prime minister ani munafu mu nsonga eno ng'abantu batondoka abantu bafa abaana bazaddwa nga balamu bafundikira bafunye endwadde ani afunanyizibwa ku nsonga eno kakati nno bino Museveni nga bwe mumanyi yabyesambiddewo naga nti ebigambo bya Robinah Nabbanja bw'olina okubeera nga ogamba era ono yesamudde ebigambo bino nga Nassu bwe yesulubabba engalabi n'ategeeza nti Robinah Nabbanja yalina okudiringa n'ensonga ezo oba munafu oba munaganya oba munyomi Museveni ng'agamba nze nange simanyi ebyo byonna abonna bibakwasa kati bino byonna nga bigenda maaso ampuliriza abantu bavuddeyo ne bakola akajegere ne beesala akajegere olwa Nabbanja okuvaayo n'ategeeza nti omuvubuka ono alina okugenda ku poliisi akole statement enkambwe ekakasa ebigambo bino byayogedde zonna azimenyewo era Nabbanja teyakomye okwo nayongerako n'ekigambo n'ategeeza nti ne statement zino ziyakoze ng'amaze okubeera nga azimenyewo alina okwetondera mwami Museveni olwo bye yayogedde mu maaso ge n'aba NRM bonna kakati nno nga Nabbanja alinga ategeeza nti ebyayogeddwa byonna byabadde bifu byabadde bikyamu tebyabaddewo naye nga bw'otuuka mu malwaliro ng'oggyeko ag'emukono omusajja ge yayogeddeko gokka amalwaliro gonna aga gavumenti okutandikira ku mulago gonna gakutte mu mbinabina amalwaliro gonna aga gavumenti nkugambye okutandikira ku ddwaliro ekkulu ery'emulago Referral Hospital, National Referral Hospital gonna amalwaliro gakutte mu mbinabina services temuli abalwadde beebaka wansi abajjanjabi temuli abalimu beebadala bingi oba oliawo bye bagenda mu maaso n'okubeera ng'abantu bano batuukako bannansi mu malwaliro gano si malwaliro gokka n'amasomero omuvubuka ng'ono eyeewaddeyo nayogera ensonga eruma abantu bannayuganda oba oliawo abataase ku mbeera eno ng'ayimiridde mu maaso ga Museveni laba ate omukyala Nabbanja byonna bwe yabiyiyeemu amazzi n'ategeeza nti okwo kulimba kwennyini wabula ono yagenza okutuuka ku gurawundi ng'omuvubuka kyeyogeddeko kisinga ne ku kiri kyeyayogeddeko ampuliriza ng'ebiriyo bituufu nnyo abantu bakaaba abantu bafa abantu babundabunda kakati nno abatuuze nga bw'obalaba bavuddeyo ne bakakasa ensonga eno Mwesigwa gye yayogedde David nti ntuufu bazaalira bweru n'abamu bafa President yantumye ne mama waliwo omwana ow'amawulire yamubuuza ekibuuzo naga ati abakyala abali emukono bali eyo the hospital is congested nange nkirabye mu gw'omukaaga lwe nali mu State House His Excellency natuusa report gye wali nga nkugamba nti amalwaliro naddala ery'emukono Kayunga ne Namuganga Health Center siri mulimu obuze bugamba nti mu ddwaliro ly'emukono General Hospital abakazi bazaalira wansi n'abo bazadde ku ssaawa 9 bwe zituuka ssaawa 10 kibakakatako kubagamba muveeyo ku bitanda mugende ebweru ne weekanga omwana eyazaddwa nga ali mu mbeera ennungi simanyi oba amanyago ani amanya nze Mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV simanyi oba Mwesigwa ono ampayiriza simanyi kubanga siteera kwerabira. But I don't remember very well. But fortunately now, totumye wetukide Mwesigwa kati. Nabbanja lyawo. Nabbanja yingira musonga ya Mwesigwa munango ntase Mwesigwa. Kubanga oba mpayirizo kubanga sibijjukira bulungi.
nga bamutaasizzaako omwesigwa olunaku olwaleero ssawa minisita amutaasiriza ddala n'asitukira mu bukolokolo n'alumba emukono n'alumba ekayunga n'alumba ne namuganga okwongera okulaba nti alaba era bw'atuuse emukono akkiriza nagaya munnamawulire wa Galaxy TV kye yayogerako kituufu. Ani ayemuse? Saba minisita Robinah Nabbanja yeetuukirayo yennyini atuusewo n'akasana gaya kituufu era n'agamba nti bagenda kuleeta weema zinennene nga bwe bapulaninga okuzimba waadi kubanga mu eddwaliro eryo lialimenti kuba health center 3 newe baali kulaakulanya ne lifuuka eddwaliro eddene ate tebaazimba waadi y'abakyala nnene etuukagana na ddwaliro kati ifuna abalwadde bangi ate nga bigundi bitono n'apromisinga tent bagenda zireetaawo minisita y'ebyobulamu nga abakyala babeerako mu tent awo nga ziri covered bulungi then ate nga bwe bapulaninga okuzimba waadi gali kwoleka emu 2 3 soko twesaba minisita engendo zatindize emukono ekeyunga ogambye nti emu 2 3 gira mu kizungirizi tujjira mu kizungirizi nze naawe ne kanyula obukanyula ne bagikusasula ne drip gye bakuteekako n'osasula wansi tumala okuzaala era ne twebaka wansi twandikoze omulimu munene nga buli mwaka tuzaala ate eddagala tini mufe ku bantu malwaliro ebintu ebikolesebwa ki bitono kubanga nange omwana ono kwezisaamu nekakawakeka amaze okuzaala bwe tuba nga tufundiriddwa era abamu tujja wano ku bbalaza tusaba mama Nabbanja atwongere ku butanda ne tuzaalira ne wansi batufeeko bannaye batukoleko buli kimu weebake wansi wano ku seminti ddala ng'omaze okuzaala ebitanda bitono emifaliso tewali mutuuka ogenda obbakebera naye ng'olina okulinda oli ajje aveeyo nawe olyoka okole ki ogende naye jjukira oli ali kulumwa naye anaatera otuusa ekiseera ky'ozaala nawe oli kulumwa abakyala abazaala batufeeko mwekali natera okazaala naye ojja n'ozaalira wansi naye wali azaalira wansi tuzaalirawo beebaka wansi mbalabye naye okuzaala nsanze ebitanda biriyo 4 gye bazaalira ate nga waliwo omukazi ogu azaala abaddeyo omu ebitanda 3 nga tebirina azaalirako akati baleka ebitanda ebiri wali nga biri byerere ne bakuzaaliza wano wansi pulezidenti yantumye ne maama waliwo omwana ow'amawulire yamubuuza ekibuuzo naga ti abakyala abali emukono bali eyo the hospital is congested nange nkirabye naye bino biri supposed kulabibwa bamemba ba parliament mwe temulonda zenga kintu musaba ekintu kimu ayongere okwempawalinga health centers ziri ezisookerwako wansi mu magombolola gaffe zisobole okubeera nga ne baddokita ababeerayo bamala ne facilities ezibeerayo zimala nga bwazaakyogera abantu baffe baleme kujjula wano bosanga nga beebase wansi naddala abakyala abazaala ekyo nno bagenda okuvaawo nga n'ebirwadde ebirala bibakutte bamemba ba palamenti abatali ba NRM tibafuna mukisa kusisinkana president buli kaseera ate abamu kati zenga namboze tajjangako mumanyi netajjangako mu ofisi yange ebintu ebisinga tubikolera mu ofisi kati bo balinda ku floor ya parliament oluusi ogenda okujja ku floor ya parliament ng'olwedde mwategese dda nga enteekateeka ewedde kati ne bwaleekaana atya tuba bangi ababaka ba NRM nga tekibagasa so noisanga nti kati okukwebera kw'ekitundu kino nze ngamba bajja kubanga nabo balaba nti ovunaanyizibwa bw'omubaka abanga kalaba alaba okujjanga ku ddwaliro wano simanyi mirundi emeka jjajjawo n'alabira ddala bino ebizibu tabijja mu mawulire singa obadde memba wa palamenti n'aligambe oye naye mwesigwa musajja wattu wa mawulire olunaku olw'eggulo navuddeyo ne mbategeeza abatambula n'omukutu ogw'enkyukakyuka kwa KTV Media Uganda video soko jimpere like ate nabakubera nga otwegattako nkusaba soko nyige subscribe okoone kade kati buli video gyeteekayo ng'eno ebirenga tekusuba oberenga ogifuna ebirenga tekuyitako kati mpuliriza mukwano gwange mpuliriza okusinziira ku bigenda mu maaso olunaku olw'eggulo navuddeyo ne nkutegeeza nti Mwami Kyagulanyi gyakomye okubeera ng'akola ebyewunyisa ebyenjawulo mu ggwanga Uganda ono gyakomye okubeera nga aweza abawagizi abamwagala beppo n'abalabe be beeyongedde jjukira nti ono okusinziira ku bigenda mu maaso
byazenga akola katugeze ebyokugulawo ebitebe head offices oba headquarters ezenjawulo mu buli region eyenjawulo ng'abuzayo region emu ya Mambuka kubanga ono yatandikira mu Central abuzayo regions bbiri zokka kubanga ono yatandikira mu Central n'ateekayo ampuliriza ekitebe bwe yava mu Central n'agenda mu Eastern n'ateekayo ekitebe kati mu Eastern bw'amaze okuteekayo ekitebe n'agenda mu Western n'ateekayo ekitebe nga kino kitegeeza asigazza mu region emu yokka ey'omu Northern Uganda okuteekayo ekitebe oba oliawo ekinaddukanya emirimu gy'eggwanga Uganda tombuuza nti ate mu Southern South ye Western mu maserengeta gano mu ggwanga Uganda bwe bamu ba Western bonna batambulira wamu abo tewaliwo maserengeta kakati nno kino kyongedde okuliyetinga abalabe munda mu gavumenti eya NUP aba baali balowooza nti Mwami Kyagulanyi tajja kuba kulembera tajja kuba pulezidenti waabwe wa bbanga lyonna oba wa constitution nga bweragira eya NUP nga balowooza nti Mwami Kyagulanyi yali azzenga muyaga era abali mu gavumenti ya Mwami Museveni abaagambanga nti NUP muyaga kakati empale zebakankana entegetege zebafamba okusinzira ku bigenda mu maaso ng'ebitebe bino byolaba ebimerukawo ebiragwa ensi abasajja tebapangisa abasajja bagula buguzi kaashi obajja mu iPod omaze bajja mu iPod n'obajjako ssente gavumenti ze yandibawadde okubeera ng'esapootinga ekibiina kino kya NUP nga bw'esapootinga ebibiina ebirala byonna mu ggwanga Uganda ebiri ku opposition kakati nga bakulaga bongera genda mu maaso jjukira nti bano baamalidde okuzimba ekitebe mu Central bavudde mu Central bagenze mu Eastern mu district ey'Eyiganga era ne bateekayo ekitebe nga boolaba ekyo baavudde awo olunaku olwajjo bakiridde emballa era nga mu kukirira emballa tebaategezezaako muntu n'omu baalabiddewo nga basajja banjula ekitebe kaakati nno okusinza ku mawulire ge tufuna gongedde okubeera nga gakambuwala era nga makambwe ennyo kigambwa mbu waliwo bambega abateekeddwa mu bitundu eby'omu Mambuka ag'eggwanga Uganda era nga bano omulimu gwe bagenda okukola gwa kusooka kunoonyereza buli kizimbe ekizimbibwa kyonna mu bitundu by'eyo Mambuka oba banaagenda ggulu oba Lira oba Arua oba Wa tewali amanye naye nga abasajja bali ku bunkenke balaba buli region omusajja agenza agiwamba omusajja agenza agimaamira jjukira nti mu kalulu akaggwa Central oba Buganda Mwami Kyagulanyi yakwata bukwasimba okwo n'agiisa ku Mwami Museveni nga takutte nayo bwe kikuba kwera ono yakwata lweyo n'atayera wabula n'akukumba bukukumbi bwe yava eyo n'ayingira mu Eastern ye Busoga era nayo kyakola Mwami Museveni tekyali kyangu wabula bwe yava e Busoga kakati akiridde mu maserengeta Mwami Museveni kennyini ewali enteeze ewali amakaage gyasibuka kati Mwami Kyagulanyi gyatadde ekitebe gaggadde bw'otunuulira offices eza NRM mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga okwata ku mumwa kati bino byonna nga bigenda mu maaso njagala osooka olye obukodyo obunkenke ekiri mu State House Mwami Museveni atuyana zikala lwaki lwa Mwami Kyagulanyi amufukidde akayinja mu ngatto ampuliriza ekintu National Unity Platform kyekola kati teyeetaaga na kukonvinsinga munna Uganda yenna nti be basaanidde okukwata eggwanga lino. These are the leaders. Mu myaka ena in 4 years ebintu bye bataddewo tosobola kubigeraageranya ku gavumenti emaze mu buyiizi emyaka ana nga bayina resources be bayina akatiba be bayina buli kimu naye tebasobola yadde okuzimba omuzigo bateekewo offices zaabwe nga nakatiba kyapangisa era munna Uganda yenna abadde addawutinga kapasite ya Kyagulanyi Ssentamu. This should be the reason okeere ku makya olunaku lw'okulonda ng'okitegedde nti akaluluko okawadde omukulembeze agenda okukolera. Olwaleero National Unity Platform gye baali balowooza nti muyaga era gugenda kuggwaawo mu 2021 gukulaze nti omuyaga gutaddewo offices buli mu region. Tewali mu byafaayo bya Uganda kibiina kyali kikoze kye bayita structuring and planning and positioning nga NUP bwekikoze. Kino kikulaga nti NUP is here to stay. NUP goes beyond Kyagulanyi Ssentamu. That is what we call continuity. Ne bwakeera ku makya n'avaawo tagenda kutambula na offices ezo. Kati gwe oyinza obutakiraba naye
nsobola okugamba nti kati ekiri mu State House wa Yoweri Kaguta Museveni eyo big bulo yennyini. Ate mu byafaayo tubadde ne opposition gye tubadde naye badde ya bigambo bugambo ya kulupapula bagenda ne batule mu busaako bwabwe ne bamala okunywa amalwa ne bajja ku TV. Tewali yadde ayina kazigo. Tulumbye Yoweri Kaguta Museveni gyalowooza nti yawambayo. Olwaliro bwe tuba tuyina ekitebe mu Western ekyo tewali kibiina kyali kikikoze ne bye twasangawo. Era this is a very big challenge. Era gwe wenna bw'oba obadde odawutinga ttiimu y'abantu bano, it is high time otuule wansi ogambe nti kituufu Kyagulanyi mukulembeze. Mu myaka ena ate kyemmanyi Northern nayo tunaatera. Gwe bw'oba obadde odawutinga amaanyi ga National Unity Platform, olwaleero bayinza obutakulaga naye enebadde bulo yennyini eri gavumenti. Tyebbanga lyonna lina Museveni abadde atugaa nti mmeka ye ng'ogyeko Luweero Western era abaagala nnyo, naye ne mu kubaagala ebbanga lye bamuwagiridde lye bamusapootinze kino National Unity Platform kyeraze eggwanga kikumala bumazi. Bw'oba obadde oyinamu doubt, this should give you confidence in the National Unity Platform. Ye pate ekulaze nti tezze kusuubula, tebali ku bwangu, tebazze kuba kyeyo, si bassekadaama, si bakadaama. They are here to stay. Ate kino kye bakoze ne bayingira Western nkukakasa teweewuunya ng'olabye nga revolution ate evudde mu Western. Gwe kintu genda otuuleko n'abantu abakulu abakusinga mu myaka bagenda kugamba teri political party yali ekoze kintu nga National Unity Platform kyeri mu kukola kati. First and foremost, tubadde n'ebibiina by'ebyobufuzi byonna naye nga bakulaga nti politics waabwe asinga abeesinga wano mu Buganda. Tebasobola kwetooloola. That is why even the current presidential candidates betuyina bonna baagala kukola vulugu wano mu Buganda. Bakulaga nti tebalina pulaanizi za bitundu birala. National Unity Platform ng'erinnya lyayo bwe liri ekulaze nti ddala National Unity Platform ti leero omusajja omukyalo omunyankole omuvubuka omukiga omuki ayina waka wasobola okugenda aleme kujja Kampala asinziire awo. Mbabuulira nga ntya Katonda Kyagulanyi yabagambako lumu nti Museveni ajja mwekangira mu State House. Ekituufu kiri nti olwaleero National Unity Platform escowalinze ebitundu 100 ku 100. Trust me. N'abali mu gavumenti ye NRM essaawa zino yemboozi eri ku mimwa. Yemboozi eri ku mimwa. Yemboozi ate n'ekyaleeta Kyagulanyi Sentamu is a man with the surprises. Kuba naffe bennyini oluusi tetumanya na kijja. Naye kino kye bakoze ne baggulawo ekibiina ne baggulawo offices mu Western Uganda. Baganda bange politics akyuse, political atmosphere ekyuse. And trust me, this is not going to be business as usual. Era bannayuganda bw'oba obadde oyina dawuti yonna ng'olowooza nti National Unity Platform bwe mugikwasa eggwanga lino tesobola bakolera ekyo kibeere ekikumala, ako kabeere akabonero akatono akalaga enneeme ennene. Well, you can imagine abasajja nga babataddeko all the mechanisms okubakurashinga, nga babataddeko all the so-called opposition, buli omu akuba ku mutwe, buli omu afuba okulaba nga National Unity Platform does not live to see another day. Bakulaga nti mu even the smallest budget basobola okukola ekintu nga ne Kyagulanyi ne bwali baavuddewo. There is continuity. Aba NRM bakulagira ddala nti bassekadaama, bannakadaama bali ku kyeyo.
Chobola bolwalero ensonyi bazifuula obusungu. Gwe nokeera ku macha. Omuna Uganda nga talina kyakukoze. N'obakuba emiggo. Olw'okuba bavuddeyo omwana asudde ekipande kya candidate gw'ayagala. Gwe olw'okuba ababo wamaze kubawa muceere. Wamaze kubawa simanyi nnyama ne balyoka bajja. Gwani yakugamba nti bw'okuba mu nnansi n'alyoka akwagala. Actually buli gy'okoma okubakuba ate bakunyigira bunyigizi. Kina bagamba wano. Tosobola keera ku macha n'osiba abaana b'abantu. Gwe n'olowooza nti yo gavumenti egenda kwagalwa. Kubanga oyo gw'osibye ayina omuntu gw'abadde alabirira. Kati gw'olayinza okuŋŋa nti maama wa Eddie Mutwe musanyufu olw'okuba ye ali mukomera. Osobola okuŋŋa nti maama wakireewo musanyufu ku gavumenti eno. Osobola okuŋŋa nti bamachete basanyufu ku gavumenti eno ne famire zaabwe. Every day bano abasajja bo balowooza nti b'amaanyi. Naye every day you're losing. Abamu ku mmwe mbadde temusuubira nti Kyagulanyi Ssentamu akyasobola okupuulinga crowd. This is the fact. Nze mpulira nnyo abantu nga baga oyo Kyagulanyi muyaga temwaliwo kugwa Besigye. Saagala kumanya mulembe gwa Besigye. Saagala kumanya simanyi omulembe simanyi ogwa Semwogere. Nze saaliwo saabiraba gwendabyeko ye mwana. Ate buli mulembe Katonda aguwa ebyagwo. Every generation produces its own. It is upon those people to see whether they can fulfill the goal, or they can do what? They can leave it to go just like that. Kakati olwaliro okkiriza obagaana tuli mu mulembe omwagulanyi. Era bw'oba onaavuganya ne Kyagulanyi bw'oba tomanyi butya bw'osobola kukonvinsinga ba mu mulembe gwe olwo owedde. And trust me, all records show there is no way wansi w'enjuba nga tubadde b'amazima ne tugenda mu kalulu akali free and fair n'oteeka wano Museveni n'oteeka wano Kyagulanyi n'oŋŋamba nti abo abantu bayinza okubeera ku weighing scale y'emu. Never. Ye Museveni mu mentalite ye akyakuloozesa ensiko. We went in the bush and fought for this country in the first place. Ffe twakutumako mu nsiko. Wagenda mu nsiko n'olwana ne mufuna omunyago gwammwe mwagugabana. Advantage National Unity Platform gyeyina yeeno. Yoweri Kaguta Museveni ne tiimu ye ne gavumenti ye bali mu kye bayita diminishing returns. Bagenda. Olwalero bw'ombalira abantu nsobola okutuma abantu abalwana ne Yoweri Museveni nga abasinga bakaddiye. Abamu baafa, abamu baakoowa, abamu banyiivu. Chobola olwalero tugenda mu kaluka protest vote nga Yoweri Kaguta Museveni yatuuse n'okugenda mu ghetto na yafaanana aba ghetto. They first undermined us. They first ignored the young people. Ne balowooza nti mukuba bukubi nduulu. When you decided to sit on the table, they resorted to punishing you. Bwe mwabagamba nti naffe twagala kulya, kati ate ne batandika okubaga nti ate mujja kulya. Naye nga mwabawa akaseera ne balya. Nabagamba ku mulundi guno, young people, the question is simple. Are you allowing us to sit on the table? Or we make it hard for you also to enjoy what is on table? Yalina okuba mission. Tutuula ku mmeeza oba naffe tubateerewo embeera emmeeza nga temusobola gituulako. Because we cannot accept nga ffe we are the youngest population in the world. The youngest population which is unemployed. The youngest population which you have oppressed. Naye olwalero n'otugamba tetulina kwenyigira mu byabufuzi. Ebyobufuzi bibi. Ebyobufuzi bisita. Bwe bibanga ebyobufuzi bibi mmwe lwaki nammwe mwagenda mu nsiko. Ate ffe omulembe gwaffe tetugeze mu nsiko. Omulembe gwaffe tukosezza simplest mechanisms like speaking out, advocating. Tetulina muntu gwe tusse. We have not killed anybody. Candidate wa NRM yabadde ne appointment gundi nominations ze. Ne bayise ebivulu mu Kampala buli wamu ne batuuka n'okugaba emmere ey'obwereere. Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenza okubanga amaliriza nomination, twayise buli ku kkubo ng'abasajja banyiivu bakuba bukubi bantu nga weebuuza. Bwe mwabadde mmwe muli ku byammwe ani yabakutteko? Who touched you? And don't blame Kyagulanyi Ssentamu
for the love that Ugandans are showing him. Ali muchebayita obudde bwe. Chobola bansasira nyumba na beeyita ba professor. Mubagenze ku TV zaabwe ne batandika okwanalizinga. You have no moral authority okudetermininga destiny y'omuntu gy'otaali mu kusooka nga jja. Unless ekintu ekyaleeta Kyagulanyi Center mu kituukiriddwa kimaze okubeerawo toyina ne bw'okeera ku makya n'omukolako blackmail. The more you blackmail him, the more he is loved. The more you punish him, the more he is loved. Ekirala Kyagulanyi Center mu yagira mu kaseera akatuufu timing. After 40 years ne Bible ekyogerako ebiseera bikyuka. Era bannayuganda tuli mu myaka 4. Kitegeeza nti time y'okukyuka ne Bible ekyogerako there is time of transformation after 40 years. Katonda aleeta omugigi omulala. Ne kyereeta omugigi omulala. Kati kibale nti tuli mu new generation. And you cannot dodge change. Oyinza okuba abantu. Oyinza okusiba abantu. Oyinza okutta abantu. Oyinza okukola buli kimu. Naye change is inevitable. Chobola bolwalero olwana ne Kyagulanyi Center mu when olowooza nti you're fighting Kyagulanyi Center mu. No, you're fighting an idea whose time has come. Nti olwalero bakwata Alex Waifa Mufumbira, deputy spokesperson, ne balowooza nti they are going to weaken this party. The party is moving. Bata Yasini Kauma, ne balowooza nti bannayuganda bagenda kubackinga up. Bagenda kivaako. People are coming. Ne bakwata security team yonna. Kulirwa Edi Mutwe ne balowooza nti tewajja kubeerawo baana bakuuma Kyagulanyi. Abaana buli lunaku beeyongezi kugamba unless you sit down mu abali mu government and you start ask yourself questions. Lwaki bannansi bagoberera omuntu ono? You're running away from the reality. You failed to ask very simple question. Ekirala muyina ekizibu kimu. You're trying to prove to us so much. Nti mukoze kambabulire. Governments zona all over the world. Banansi be balino bagamba nti mukoze. So simwe kujate kwesoma nti mukoze. The moment you come out and you start defending yourself, kitegeeza olemeddwa. I have actually come here to explain these lies which have been going around on tweet, saying that Matembe has now changed her mind and she believes that President Museveni should be the one to continue ruling this nation and not Kyagulanyi, who has no intellect and strength. That's what they say. I've been thinking, of course, that every sensible person who knows who Matembe is would not believe in such nonsense. But now, and I've been thinking these are fools who are lying around on tweet. But now, I've got a revelation which has come because of Dombo, the official spokesperson of NRIM, has come out to clearly confirm these lies that were going around, putting words in my mouth. And I have now realized that these NRM people, I think, have done research and have found out that Ugandans and other international community believe in what Matembe says. Now I am here, fellow Ugandans and all of you people who believe in me, to tell you that that tweet which has been moving around is nonsensical rubbish from those fools who think they can capture your mind to believe wrong things. Therefore, please stick to my integrity, stick to what I say. I rarely tweet, I use my mouth. My mouth is the weapon. And now that it is here clearly telling you that that is nonsensical rubbish of a lie being used to turn your mind to the wrong, please stick to what I say. Kale kakati nno omukyala Miriam Matembe ateri antama nanta seba zikweya nanta tya biduduma yaliko ne mu government eya Mwami Museveni nga minister mulambirira kakati ono agambye
abantu bangi bamuwanda ebigambo mu kamwa okusinziira ku ssimu ze yakuba luli ng'akulira Honorable Joel Ssenyonyi ng'ono amugamba mu connecting ku President Kyagulanyi abantu babikyusa bulala babitaputa bulala wabula n'avuddeyo n'atangaaza ensi naga nti kabeerubale kabe Katonda siyinza kuddamu kukolagana na mwami Museveni siyinza kukolera Museveni okusinziira ku bigenda mu maaso bannayuganda enkaba gye bakaaba gye balaajana gye basafaringa sisobola kwagira mwami Museveni nendekawo Kyagulanyi nze ndi muntu wa Kyagulanyi omwagulanyi gwe mpagira gwe kiruma agende yette oba afaafe onalugwe aziki